Countdown Show Pro tukola number list Uganda stick on Neropide Pro. Omukulu omutuna boti muvubuka ali nacho. Abasinga byo kuba ekizigo. Naye akavirikeeko kale ngoma nyo mutajiri agiya ina sente amere ekiwalata kijirira womukusanga ali mu size z'abatopika sente mu height wallet alikiria ayambali sijampa cheru mukamu akalevu bwe buno bakendeza ko bukendeza alinako earrings ku matu buli bubiri engalo ziri nakyo tafuwa taba eyo no kwekumi mukulungaye alikiria ayambade empale zenyine ziri simple nga sande olembera y'obudde jampa nje mkitegeza musajja muyonjo nnyo era ino mchala mulabiri kitegeza yasuzeewa waka si kwawe kuhomu kwawe ayo yasuze kwawe naitake wakana fashiri koti nasuze Gold Trafford mega mukulu bamuita Nesim Pan Production Outer Shotgun Records yani afumusina nakola yo tuko nyimba bili omuli gutuja akayimba akabadde ku number 1 for almost last month. In fact tugenda kusomera countdown ya onako lwaliro nga otunulira ezimu ku nyimba eze trainings za Shotgun Shotgun music inafuna kayimba ka Chosen Becky omukyalo wakabi era akayimba odoboze ddungi nekagenda ku producer wakabi ena kole ka training akafuka kakabi Nesim producer Pan Production kwa kuba kayimba kawaye kibenda akamufula ensonga buli muntu gwe tuze gwe twogerako wano sazi no ayiseko mu mukono gwo soko buze kuba na Uganda abakutuza ku 90.8 Metro FM esanyulyo abana Uganda mwe namba la musiza awuliza Metro FM nadala abawuliriza program ene ya Top 10 show wa countdown Top 10 countdown mwana zinjima kubatuliza wakaba amina. So Nesim yani mbumpimpi description ya Nesim ng'omuntu amanya gange bampita Nesim kuza gaddala so aga muziki bampita mukuza Nesim mukuza Nesim Nesim Pan Production ati really take it as the business then atela nga ndi producer ndi muyimbi nyimba zo ngate zitera kufuluma andi bwe wulira beat jenkuba nzaba yimba so maraga jja oso jerino gamba kankube beat nvebu vyeri chovola bero laba n'abakoppa bakoppa binze byenyimba bo bakoppa. So Nesim azalibwa ddi? Nesim ali myaka emeka? Nesim ali mu 1994 mu Sudan Nesim omusinga obukulu nati kyekyo young mind awada kubalira mukyana nti oli wakati saawa kifiya ndi myaka makumi ndi myaka gyange makumi abiri mu munana so tutulire Nesim. Nesim oli musajja Muganda si Muganda? Tambula mungu Muganda kati ni abantu bategere nti gwe tuli naye izo butatambula bulungi naye nga tambula okuyita opaka ku mubala ni musajja wankima anti ngawo manyi mugema kamukukulu omubala gwaffe gugamba nti senyenku mugema ffe tukole ki sijja kuyitayo nga Muganda mani tuli ku mulembe gwa tata fresh kid bwekiri. So Nesim production agitandikira wa? Production is jitandikira nina mukwano gwange bamita Duncan yalakoze studio bagita Emidan so jenatandikira nenkola production before nga mazo kuwumulamu okuyimba so nenyongerayo maaso nengenda ku Fire Records ya Bobby Wine netukolawo ennyimba era featuring ennyimba nyingi za Bobby Wine bakusasula byango mumanjane omuntu nga ng'obala ekirooto totunulira nnyo kasente so nenvayo eyo olwavyo nengenda ku Badi ew'omukulu El Bashir Luchamuzi Bashir gyali mpolampola ova otya wa Luchamuzi Bashir? mwavayo mu good times in bad times omusajja jana atulambula nako netugana netumulabako musanyu nno lyekitalo tulina fitina ffe omanyi munaye gyova toyombye gyotera okudda webale nnyo kati munaye nenvayo ku Badi wamalayo emyaka emeka Nesim? kandabe kati balamu okuva 2013 kati nenvayo 2016 so myaka nga 3 n'ekitundu tulimu nenvayo nenkola studio yange
So abasinga balowooza producer okukola wakola studio eyiye atera okusula studio ye gyabaddemu studio gyobaddemu enyimba ogenda n'abayimbi bwobadde okolola projects zonna ebisigadde engeri gyokubamu bigenda naawe huyo Moskano yafuna problem ne Roger kiri bwekiti ekyo kankibatangaze nkukoledde oluyimba lukoze oyo yagala nkukole ki nza abakolera bulojja nza kola ki nenvaawo nza alina kyokola ki kyoyagala of course nenvaawo nentambula neŋŋenda kiŋŋenda of course kati njagala nkuwulire nti newawaawo omuntu omulala ne bamukuwa nga tomufiiringa of course era balina okusooka noonoonyani akutegeera bulungi so kati ekyokusuula mbaawe ekijjira we sitegeera awo wenyini tudde ku side B omuntu producer bangi bazze bava mu studio nabo ne bagwa Nashuwanda yava mu Monster teyakomawo anti kati abantu kinosooka omumanyi studio abeera producer si byuma ngamba ne producer okugwa Nashuwanda yava mu gundi n'agwa kati olaba waliwo kye bayita management maybe management yetaaga otereza but gaye wakabi akyaliwo atalikede wakabi yajja kubeerawo producer kigo asobola n'okuddamu n'addamu n'akola producer kye yakusikiriza okuba nti okuba ebivuga bino ne Simple Production oyo yali gwe bayita Martin Garrix wawa mu America akoze enyimba ki mu America entonotono omutuza sijja kuliba nti zimanya amanyi nengo mwagala gwagaye anyimba just niteka ngenda ku YouTube nengamba nti Martin Garrix genda ku internet omunoonyerezeeko ojja kunoonya ojja kutegeera kana kabuuzo kabuuza nnyo abawala baze waneeno baproducer basinga abaana bawala babawa nnyo obuzibu okubawa ennyimba zaabwe amalamu ganjala makoma media skonto what are you all over you know I get to know you oluyimba Nesim gwe mu shotgun kiri kiki abaana tomalako bagamba what are you skonto olova abaana abawala tomala mugamba nti whatever nakaniti skonto ebikatikamba buli era sinze ngazi ebyo bibimu kubisudde ba producer abasinga obungi kituufu so because kati gwe ojja kufokasinga nnyo ku ekyo eno business egendeekwa egenda tukatime enyimba ozikolera bwereere bwekiri ate gwokoze ebyo ebintu agenda kwogerera bubi emabbali okitegeera nti ninga omanyira mukwano gwammwe tuguwangala kuba ekibagatta kiba kyekyo nti erinnyo oba oli onoona nawe kenyini tosobola fokasinga kukola nga lulowooza ekyo kyenyini bwekiri obanga kubanze nange kenyini singa naye kifokasingako singa twandibadde kyoli so Nesim atutunulire gwe ng'omuntu Shotgun oba ne Simple Production camp oba lebe eyo erimu abayimbi abalala ate erimu bayimbi naye nga maaso eyo mpulani okusayininga abayimbi naye sikati because saagala nnyo okubamalira budde ate beera awo ate simati tunoonyeza guli njagala mbeere nga nfuna mbeere ku shuwa lifting up music wa Uganda mu byokwesoma mu bbanga lyobaddewo for production purposes Nesim buzibu ki osanze mu production nga tuggyeko biri byabawala okuba biki buzibu ki obulala busanze mu production kubanga otula omwana ndwawo okwebaka ate nenkeera nnyo kati otulo tuba tunuma nange njagala funamu ka time nange mpumulemu naye otulo tuba tukulumu Nesim wali okozeko oluyimba omuyimbi n'alugaana mirundi mingi nnyo ng'alwaki alugaana nga tamanyi kiki kyayagala nga tamanyi because kata ye ajja kukugamba olwedde ekintu olwedde ekiriyo maybe yaba ayinza okuba katakinyumiddwa naye kati nganze respectinga nnyo client wange kyayogedde waba lwagala bwatyo ngezaako lukola nganze bwendwagala naye we lugaana lumukolera ne musanyusa naye kati ne tuweeyinga ne tulaba kyenakola nekyayagala kiki ekisinga okukola Nesim omuntu watunulira abantu eno Uganda abantu okwoza kubadde kw'amaanyi eri baproducer b'ennyimba nga bawooza bakuba beats ezimu n'abeweru ki ekireese production okuba nga atooza nnyo nga tuwaza nnyo ba audio producers nga bakuba ebintu byemu ebifaanagana kyeki kituleese ekyo kiba mu research abantu abasinga ba producer naye balowooza nti production ogenda mu bugenzi n'okola buli mulimu gwetaaga obudde okunoonyereza osooka n'ogenda n'okola research n'ogamba onaakuba atya n'omanya infusinga bwenti ningatta wano bwenti nfuna ki naye kati oli ayingira mu studio n'akugamba nti yimba nkwase otegeere
Inaloka kusimulira ekidomola. Nze nga nyakuta ngwesasire. Can you predict a hit? Ngokoze oluyimba n'ogamba luno lubase. Nolwo lubase. Ngola gutujja Chosen Becky Bankuza nyimbe endala nyinya. Bera nange a lot of songs. Yeah. Olimbo njitogera kulimba bulungi. If the song is good. So sagala kugamba nti alokuba lukuba nnyo. It is a hit because it's trending. No. It is why it is sometimes oyinza olaba nti waliwo track oluyimba olulungi nga lugenda kulivinga for so long. Oluyimba olubegenda okubeerawo kuba kati hit song tetukimanyi bulungi ng'ezikuba for some oba omwaka mwezi nagumu neziggwako. Nzi just nkola oluyimba lwemanyiri bulungi nga n'omuntu yenna ne waba ayagala nnyo danso nga lulina omukwata teeka ne woba oyagala ki ne woba oyagala ki kola oluyimba nga lugenda bwonna. Sagala kuba oluyimba ate simanga yokunya club yokka ate luno. Nesim, okuba oluyimba oba ogenda production okuba oluyimba oba oli mu mudu oba laka gwomuntu akusangira wonna agaba tugenda mu studio izo research. Nesim. Ebera sometimes vibe y'omuyimbi alina sooka. Omuyimbi waba alina vibe nange automatically malino gifu. Nesim, omuyimbi ng'omukolera oluyimba writer nga bamuwandikidde. Writer abeerawo nga mukola oba okola individually na muyimbi. Ne writer asobola okubaawo byonna bikola because kati ne writer bamuyimbi. Era naye sobola omudirecting ne mugamba mwana kano kajjeewo. Kano gateekewo. Because era at the end of the day nze agenda okukola oluyimba. Oyinza okajja waalemerako. Nesim, ku studio oyo n'abawandiisi bameka bw'ekyokuba nabo? Nkola na buli muwandiisi sirina nti ku studio nabo. Shina Skies kiraga abeera nnyo ku studio yo. Nedda nze omanyi munange nze nzikiriza nnyo talent ento because mulimu abaana bali wansi abawandika obulungi naye nga mwe temubamanyi. Ani yawandika gutujja? Babituse bamwandika. Ate Shina Skies ajja ate? Shina Skies yawandika Jango Ndabe. Nawandika More of This olwa Silix Water and Rema. Ne Roger then. Ani yawandika Gutamiza? Gutamiza yali bo bayawandikira ne radio ne nawandika gundi parties. Okay. So Nesim, a production in Kampala nga sina kuba nga nkuta tulira zikanga 5 6 tubenga tukuta. Production in Kampala tubula muki Nesim? Production in Kampala tulina kuyiga soko okwegomba. Fine okwegomba kuyinza okuba weekuli. Naye tuteeke ebintu mu work. Okitegeera. Because katugoja genda gamba bwana Wizkid akikubye. Naye nga ate goli wano oyimba amazike. Okitegeera kimeza kugamba. Niba okwegombako abasinga obungi. Tutekinga ebintu mu work because kati nzo ndaba nze playing a party yange. Ngezaako nnyo nenkyusa industry because sinyangu ya kukyusa kusobola kuva eri nobakubira tekino. Bano tebawula fusing abula nogena olambula. Producer kine simu gwa ali okozeko nayo liyimba nga producer wanje one mu fusing ne mukola wamu. Nga wawa ne Uganda. Yali Andre ndowooza. Omuye kabwati. Liyimba ki? Bali Runtown. Shiba weekend Shiba ne Runtown. Uncle Rupi. Okay, nga akade katulide mpiga tuyinza kuba nga tunakudwa tuleza zikazizo aka countdown nyimbe sinzo kubeza akabi mu weekend wano wenyine tuyingira mu namba 10 tuyina kayimba kabayise kapayo Gravity omutuju kakagwawo kayimba kamanya ako ateko kubana wano wansi wano masavu akonge mu namba mwenda tuyina kayimba kabayita onkutudde Shiba Kalungi onkubye smart production ya Atin sajja Atin yako nokafuze problem omusajja oyo namulaba we back nga atandika kyemagala kanyine pisa namumane interview ali mu kikoni eyo nga akola mu studio wajitanga M1 nga yabalokole tuli bamayi tugalaga ba interview then naye drama yamana na second it was not right for him mu namba muna tuna kaimba kwaita omu what fik for Micah ne Pato ranking ya video bajikoze na era wae kena maso munaba mukaga atira kaimba kabaise love you Fefe Bushi Smart Bomba production ne bomba written by Yese Oman Rafiki bomba nyamugambe ngoma jakube yagikyusemuko abana bajajikowa bajajikowa ngoma yagikyusemuko number 5 number 5 ndaka kabaita victim twina victim kama mwana is fresh kid
munamba nnyo obudde bututwala tulina kayimba kabayise enkuloga gulnet kakomyewo oyo mwana ezika ali mu bonus track ajja ali mu bonus track yamuweereza katsi kuba agenda kuba nominated munamba za tulina copycat sindalira sanji track agisaawo abakazi waliwo abaana basirikidde audio okuva entebe eyo yakuba mbakubira mu wiki ejja munamba 2 tulina do that John Black omusogo oyo atulina namba emu awo njagala okubira namba emu of course butujja yawana